Nkwaniriza nnyo gwe munnanga akyajekomideko ensi Buganda ati munnanga ensi Buganda kuno okwekaffe kabanda musoke owenabalanga akala amatendo munnanga nze kubuza kolona kola leero nga tukyali mu katabo kaffe Amaggwa Némitego mu Buvubuka akawandikibwa Rolf Kabogoza era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Cissy Ewa Byansi munnange awaka teyalwawo n'agenda awummulira ewa ssengawe gwe yali ayagala ennyo Byansi. Cissy baamufumbira ebitafuttafu ne bakamala. Ssengawe Byansi yamubuulirira ng'omwana omuwala era n'okumunyumizanga ebyamulingako mu buto bwe n'akamala. Lumu baali balima n'amusuulirako emboozi eno y'emboozi ya ssenga Byansi. Mwana wange ffe we twakulira nga tetutenguwa bantu bakulu wadde okubaddamu oba okubaŋŋoola ng'abaana b'omulembe guno abamu bwe bakola. Kale baali bamanyi nti ensi yali ya nsolo naye nga batutuma era nga naffe situgaana. Olumu bantuma okugenda ewa ssenga mubuuzeeko era mulabe n'obulwadde. Mu biseera ebyo ku kyalo kyaffe kwaliko enkobe nnyingi ddala era bannange bwe baagendanga emugga oba mu ndagala nga batunyumiza nga bwe baazirabye ne zibasekerera naye nga nze sifunanga ku mukisa okuzirabako. Kale gwolwo ewa jjajjange Zuluta navaayo kawungeezi ntere neeyuna obudde mba naatera okutuuka mbuzaayo kitundu kya mutala kimu kyokka ne nnengera ensolo bbiri ng'emu etambula ewenyeramu era ng'erina amooya mangi nnyo okuva ku mutwe okukoma ku bulago ate ey'okubiri ng'eringa embwa. Zaali ziva buvanjuba nga zoolekedde ebugwanjuba nga zigenda kusala oluguudo lwe nalimu. Bwe zandaba eyatambula ng'ewenyera kyeyava ekwata eridda gyendi ne ginnaayo neegoberera. Kyokka nga nze olwo mu kiseera ekyo nfuba kwetegereza nsolo ezo kuba namanya mangu mu butamanya bwange nti ezo zaali nkobe ate ng'abakulu baatugamba dda nti enkobe tezirina kabi konna. Kale olw'okuba nalowooza nti zaali nkobe kyenava njagala nze kaanye namagamaga akaggo nsobole okuziswanyuulamu obuswanyu naye olw'okuba lwali lukoola saasobola kukafuna mangu. Ne njagala waakiri nfune akayinja neekubire ku bikobe nnyini naye nalaba sikalaba nembivaako nenzira mu kubisekerera ng'amaaso ngakanula mbu neetegereza enkobe kuba eka baali banneegombesa nnyo olw'okuba bo baali baaziraba entakera ate nga nze sifunanga ku mukisa ng'ogwo. Eyali ewenyera yali ejja gyendi n'erengera akabuzi olwakalaba n'eryoka etyekuula emisinde emiyitirivu n'egenda gye kali ne ginnaayo bwe yalaba ng'eneebamye nnyo n'egoberera nze nga nnyimiridde wamu nti nzitunuulira okutuusa lwe zaggwerayo mu kiwonvu ne ndyoka nno ntambula naye nga njaganya mu mutima olw'okulaba ku nkobe. Kyokka mba naatera okutuuka eka nengerayo ate bbiri naye nga ziri zaagejja ne ziwola zampitako kuutwe ng'emikira giri waggulu. Kyokka natya ku mulundi ogwo era nendowooza nti oba nsolo ndala nga si nkobe. Kwe kutambula nga nsaayirira era nga mbuukabuukamu n'ebibanda naye mba ntuuka mu kyererezi n'ensanga omusajja kwe kunkaayuukira nti mwana gwe ovaawa oyiseewa tosanze empologoma ebbiri ezizzeeyo nga zidduka ze tuva okukanga nga zaagala okulya embuzi za mwami sewaali. Omusajja agenda okubijja mu kamwa n'okubimalayo nga sikyategeera kuba mu bati nalimmo naye ku olwo gwajabakira anti namugwira nga bwenkankana nzenna namukaabirira wamu n'okumwesibako asobole okuntuusa ewaffe kuba buli wamu ng'olwo ntyawo. Naye kale nategeera mu bukulu nti yali ewenyera ye yali ensajja bwe ntyo mwana wange nayita ku lugwanyu okuliibwa ensolo era tebaddayo kuntuma walako baali balimiddeko akabanga
Cissy kwe kubuuza ssengaawe nti mpulira olugero olugamba nti boogeza essiru baayogeza muka mukwenda kyokka sirutegeera kwe lwava. Ssengaawe kwe kumwebaza olw'okumubuuza ekintu eky'amagezi bwe kityo era n'amugamba awulirize nnyo olugero olwo kwe lwava. Omuntu eyayitibwanga mukwenda yalinga mukungu mu Bwakabaka kale ng'alina abaddu n'abazaana n'ebintu nkumu nnyo. Olwali olwo ng'omukyala omu ajja ab'olubuto bwe lwakula ng'agenda mu lusuku kubanga ab'edda baazaaliranga mu nsuku. Omwana teyamulumira bbanga ddene ng'ali bweru. Omwana olwagwa ku ttaka teyakaabirawo ng'abaana abalala bwe bakola. Omwana olwamujja wansi bw'ati n'agamba nnyina nti maama, ko nnyina nti yogera, ko omwana nti eno ensi gye nzizeemu ngeri ki? Ebigambo bingi ate ebibi ng'erimu n'ebizibu nkumu. Nkole ki okusobola okugiyitamu obulungi? Ko nnyina nti ky'oba okola mwana wange sirika. Okuva ku olwo omwana teyaddayo kwogera era n'akula nga kasiru kuba nnyina yamugamba nti lwanaasobola ensi mwana muwala kasiru oyo teyali mulungi nga mulwadde. Buli eyamulabanga nga yeevuma ekyamufuula kasiru. Naye bwe yakula ng'atuuse okufumbirwa abasajja baamutyanga olw'okuba yali kasiru. Kyokka omwami oyo mukwenda bwe yatunula ku kasiru ddala amalusu gaamulema okomera. Bw'atyo n'asalawo amuwase naye abeewaabwe baamugaana nti wadde bamuyiwako amazzi ne baganywa nti amuleke kuba yali kasiru. Kyokka mukwenda yalinnya mu kyoto nti ye kwe yali afiira. Bw'atyo kasiru n'afumbirwa mukwenda. Awaka yasangawo mujja we mu kiseera ekyo. Mukwenda yalina abaana bangi naye nga talina mwana wa bulenzi n'omu. Kyeyava alangirira mu bakyala be nti alinzaalira omwana ow'obulenzi ddala ndi muwunda omutwe. Olwali olwo ng'abakyala bombi bafuna mbuto nga zikula era nga zibalumira kumu. Olwali okubalumamu ne baleeta omukyala omuzaalisa ne badda mu lusuku bokka. Abaana abaazaalibwa nga kasiru akubyewo ddenzi ate mujja we asuddewo omuwala. Okugenda okuva mu ddwaliro nga balangirira ng'omukyala akaddulubaale bwakubyewo eddenzi era nga kasiru bwazadde gannemeredde. Ekyali wali nga mukwenda abuliddwa anti kaddulubaale amukubiddewo eddenzi. Kale tekirojjeka ng'era bwe yali asuubizza nti alimuzaalira omwana ow'obulenzi alimuwa buli kalungi akalisoboka ddala yakituukiriza. Omwogezi alaba ekimutta kuwaayira. Naye abamu baatandika okweyogeza nti omwana wa kaddulubaale yali afaanana kasiru mbw'ate owa kasiru ng'afaanana kaddulubaale. Kyokka baabikomyawo nga bagamba mbu olw'okuba baali baawamu kye baava bafaanana nga biggwa tebaalwa ng'okwalula abaana kutuuka. Edda bwe baabanga baalula ng'omukyala azaala abawala atuula ku kkono ng'azaala abalenzi yatuula ku ddyo. Munnange nga bayalirira maliba nga kasiru bamutuuza ku kkono nga kaddulubaale atuula ku ddyo. Buli omu n'omwana we mu ngalo. Baba bagenda okutandika omukolo gwennyini ogw'okwalula nga buli omu waali asiriikiridde. Kasiru kyeyava ayimuka ng'omulagire n'agamba kaddulubaale nti munnange atakuzaayizanga naawe tomuzaayizanga. Kwata omwana wo mukuyonserezza bulungi nange mpa owange weebale kunkuumira bulungi nga mujjawo. Ng'amuggyako omwana we ow'obulenzi ng'amuwa owuwe ow'obuwala. Ng'abantu abaagambanga bwe baateeseza mu zzaaliro n'omuzaalisa nti bamuweemu omuwala ye kaddulubaale atwale omulenzi asobole okufuna omudidi ogwassibwawo eri omukazi alizaala omwana ow'obulenzi. Mbu baabimukola kubanga yali kasiru tasobola kwogera nti kale ani aliyogera. Kasiru yannyonnyola byonna n'ekyamusirisa obutayogera okumala ebbanga eddene bwe lityo.
nti era yali amaze okukiraba kaddulubaale n'omuzaalisa nga baswala nga bava mu kuswala nga baswaluka nga baddeeyo ate eyali kasiru okuva olwo ng'atandikira ddala okwogera kyokka bye yafuna byakirako obugulu bw'eggongolo nga nno nkulabira amazima nga bwe geetaagibwa ennyo buli wamu okwo kwe kwava n'olugero olwo boogeza essiru baayogeza mukaamukwenda olunaku olwo baalima olubimbi lunene nnyo Cissy lwataamanya na gye lwava kyokka baava ku lubimbi ng'ayize bingi okuva mu ssengaawo oyo Byansi era yamutegeezanga bwe yali akuze nti singa aneepakula n'obulenzirenzi ajja kwesanga ng'amaze okusoba ekintu ekitandibadde kituufu nga tannamala kusoma yamukuutira nti mwana wange siba omutima gwo tewali ayinza kukukuuma bulijjo okuggyako ggwe wekka kuba abasajja b'omu kibuga bajja kukusendasenda naye mwana wange guma bonna obawangule osobole okufuna ebbaluwa yo ey'omulimu naawe olwo olyoke weeyagale nti era va ku mikwano emibi kubanga ebiseera ebisinga obungi beefuula ndiwulira Cissy baamusibirira entanda mpitirivu ngadde ewaabwe gye yatwala n'adda ku kibuga okwambalagana n'emisomo gye nate